naye mpozi ebinyonyo ebintu by'amaanyi kirumiro byayogera alibadde okwogera amazima nti omusajja ono nze omukisa gwe nnina abantu bonna bakola ssente bakola zange. Abakyala mukola ensobi musajja bwakwagala mwagale. It's not by mistake kyemba kyokubanga awasiza omukazi ono. Omanye ekyo nkyogera naye abakazi abali wano mwefuula basiru obwamalaaya bwe mulina. Temulowooza bwe tubata ne mutambula ne mugenda ne musuubula ne musigala awaka tuba tetubalaba. That's why Mire awangudde Ssembatya kubanga Mire mukazi mugezi ate ayagala bbaawe. Ate si bwe bano ababuukabuuka abanoonya okubba, abanoonya okukuula abasajja, abanoonya okulaba nti abasajja mukikubire mu ngalo. Biri ebirala ebyayita oba baali bakyala bwe yabagoba tebiriiwo. Abo baali baki? That man is very rich. Kyabulako kulya ssente ze. Ngenda kulaga ebaziri oba tomanyi ziri. Nkusaba mukyala we muwe good time. Susan oyo asiima Portugal, Mexico. Susan babuulire oba nimba. America, abeera ku nyonyi, abeera Portugal, Mexico, America, Dubai. But you fly first class. Mukipinge class. Abasuubuzi bano boolaba kababuuli. Beerumya, batambulanga abanaku, batambula economy. Agezezaako nnyo akekkereza n'akuŋŋaanya buno tickets n'atambula business. But ask Susan, she flies first class. Coordinator. Ono mukyala Nabale topista mwana wa Maria. Kazi mulungi oyo gwolaba. Njagala mu omusajja Freeman. Ono yabadde vice chairperson wange ne akakiiko sikozo omanyi omusajja takolekeka oyo omusajja yava mu nsiko. Nake sitegedde nedda yabadde coordinator gwayanjudde ebirala twabitemyewo then nayanjula mukama waffe. Nze kembuuza ke kano kyotambulanga abanaku mu ekonomi abatambulira mu ekonomi oli munaku? Nzikiriza nti oli munaku kubanga kati nze nga sinnafa ku ekonomi oba bizinensi kyenfa ninye ku nnyonyi. Kirageeza omukulu mutuufu nnyo. Akati ntambulira mu bizinensi omugole naye olwakutte ku muzindaalo n'alabanga ate kyamaani amuyiseeko nnyo naye n'amuwa ebibi. Kati sooka ompa omugole kali ketwasooka okuzannya sooka oddemu omumpe sente eno tukole sente. Noonya sente. Nze gamba tova mu field akasawo ku mugongo nikoze nyembo. Naye mpozi ebinyonyo ebintu by'amaanyi kirumiro byayogera alibadde okwogera amazima nti omusajja ono nze omukisa gwe nnina abantu bonna bakola ssente bakola zange. Abantu bonna essente ze bakola zange. Ekyo kyembeebaliza kubanga zisibeeragako na ssente era nakakati ngenda kusula ku mazzi nambadde eddala obuzi esinga obulungi engenda okwebaka okutuusa lwe nagenda e Brazos e Belgium nsongere Amsterdam. Omanyi badde mbuulira abantu I fly first class. I don't fly business class. I fly first class. Kubanga kirumira ngetomanyi
Nenakati okutambulira mu first class mukyenda mwena natambulira mu first class abadde wano mukwano gwange Pawulo Onyokaana bwe twatambulanga naye nandikuwulidde lutusi first class simanyi mukyenda mwena tetwasinkananga nnyo naye ate wangamba wagendanga ne South Korea oli amukuuku emipiira naye nange gyenagendanga gyensuubula engoye Nalisajja wange ngozolensonga lwaki twasingananga mu maddaga emipiira nze nanjeri mu ngoye naye ekintu kyakusuubula buli muntu yenna singa mukyala Mulunda tagenze yandaga okubuulira tekiteeringa ekituufu kola bukozi ssente tebeeraga kuba ne bw'onookolima tojja zibajjako munnange ate obalaba abo baba tebeeraga ezo zembeera zaabwe nga nawe bw'obeera n'okaaba nti obwavu bungi nawe bakaaba nga ssente nnyingi era nina wano gengenda okusindikira ka vidiyo musiraamu sasula munno ebbanja teri yerabira bbanja kubanja omwina teriimu yerabira bbanja tubaleka bulesi nina kakati kola bwoti wafuna nze kirabo leka nkubanjize webanje saazerabira musiraamu nsasula omuntu bwakusobola ssente ze aba tazerabidde bwakusirikira aba tazerabidde aba teyazikuwa aba azijjukira jesi tubatenda butenzi buli azaamaanya nakwekaza nakukala liiso n'olira ddala ssente za munno siswaza abagagga abagagga bwe bazijjukiza nti nina okubanja lwaki omuntu oba ogaana okusasula munno lwaki oba ogaana okusasula munno kuba n'akalulu tuyite abantu ku mipiira gy'ebika kuba wululu